Croxatura wiki ewedde eyali Lord Mayor wa Kampala Elias Lukwago lwe yamanya nti ebintu byali byongedde okumubijjira oluvannyuma lwa kkooti esookerwako e Makindye okumusomera omusango ogw'okumanya ku lukwe olw'okumamulako gavumenti wabula n'atayogera. Ono yasindikibwa mu kkomera e Luzira gy'avudde olwaleero awulirize ensala ku kusaba kwe okw'okweyimirirwa. Kyokka nga tannatuuka mu kkooti munnamateeka we Martha Karua okuva mu ggwanga li Kenya era bwe babadde mu musango gw'okwolereza Dr. Kizza Besigye n'omuyambi we Obeid Lutale alemeseddwa okutuuka mu kkooti abakulu ku kisaawe Entebbe bwe bamulagidde okwanguwadde mu nsi ye. Abamu ku babadde ne Karua ku kisaawe Entebbe batubuulidde nti ono oluvannyuma lwa paasipooti ye okukonebwamu ayitiddwa mu kasenga ak'enjawulo gye basigadde bamukuumidde. A lady came and called her aside and took her to the supervisor's office, where then again she was transferred to the superintendent's office, where she was now being told she cannot enter. Nti oluvannyuma awatali nsonga yonna ono ategeezeddwa nga bw'atakkirizibwa kuyingira Uganda. She asked particularly for the reason. She was not given a reason specifically why she cannot enter the country while her passport had been stamped. Olw'okuba bano babadde balina okutuuka mu kkooti mu budde, asabye banne bo beeyina obudde boolekere Makindye. And therefore she asked us to proceed because we had actually rushing against time to get to court. Now, it is concerning, especially for the Ugandan Republic, where you have a constitution, the 1995 constitution, which the authorities are so wantonly disregarding. And this is a big concern to lawyers in East Africa, including in Kenya and in the other countries, Tanzania, Rwanda, Burundi, etc. And that is why we have this observer mission to see what is happening. We insist and we reiterate that the independence of the bar is a foundational principle in any democracy. Amyuka akulira ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga Anthony Asiimwe avumiridde ekikolwa kino era agambye si baakussa mukono nga balaba eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa engeri eyo. Tukivumirira kikyamu nnyo kuba amateeka mangi agatufuga nga East Africa n'ag'ensi yonna agatokkirizibwa kulemesa muntu kuyingira kutambulira mu nsi ya East Africa nga waayagala kuba ffe nga Uganda tuli parties oba tusayininza amateeka ago ag'enjawulo agatufuga nga East Africa n'ensi yonna. Ebikoleddwa wano bimenya amateeka bituswaza ffe nga Uganda eri ate si byawenkanya. N'olwekyo tuvumirira ebikolwa ebyo, tusaba bekikwatako bonna era tugenda mu maaso n'okuteekawo enkola n'okulwana okulabika nti ebintu bwe biti birekerawo ogenda mu maaso kuba tetuyinza kulaba ng'eddembe ly'obuntu lirinyirwa bwe riti n'okusuka ewaffe wano e Uganda ogendako n'ebweru ne tusigala nga tusirise nga tutudde. Ono agamba nga 26 omwezi guno baakugenda mu maaso n'okwekalakasa kwabwe okw'emirembe okulaga obutali bumativu ku bikolwa nga bino ku bannamateeka. Batiisatiisibwa, bakwatibwa mu bukyamu ng'ate bakola bukozi mirimu gyabwe. Kyekintu kyetuwakanya kyetutajja kukkiriziganya nakyo era ensonga lwaki tugenda mu maaso tukole entegeka ze tuze tukola. Twalanze wano okwekalakasa okugenda okubaawo nga 26. Z'ensonga zino ze zitwetera okwekalakasa okugamba nti ffe balooya tukooye bino ebigenda mu maaso mu ggwanga tetukkiriziganya nabyo. Oluvannyuma Martha Karua yaddiziddwa ku nnyonyi eyamuleese yogayoga Kenya era ebifaananyi bye bye tuzzeemu okulaba abadde agobye ku kisaawe ki Jomo Kenyatta International Airport. Jocelyn Nakibule agafeeyo ku Spark TV.